بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله رب السماوات رب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي أرسله إلى جميع ثقلين الجن والإنس، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، أتنزو الله تبارك وتعالى ننجي متينا مجفو أغتالين بكيندو ngabuli kitendo kyonna Allah kyetumutenda nakyo oba kyeyetenda nakyo era kyasiima nga tumutenze nakyo akiina mu bujjuvu bwakyo. Ndi muyitirivu wa bukendevu mu mbeera zange zonna, oli muyitirivu wa bukendevu mu mbeera zo zonna, kuba ffenna bye tukola tubikola oluvannyuma lw'okukkiriza kwe. Akola byakoze Allah nga talina gwatunuulidde. Yagamba nti wama tashauna illa an yasha Allah. Toyina kyoyinza kwagala kibeere ne kibanga bw'oyagala kibeere, yagamba nkujjako nga kkiriza Allah. Ensonga zaffe zonna oba embeera zaffe teziyinza kuyimiriza nteekateeka za Allah, naye ezize teziruma mu zaffe. Obwagazi ku mukyala gwayo yagala okuwasa, wekanga wasiza mulala teyayagala Allah, nga gwe yayagala yono gw'olina nga gw'ogenda osangamu obutebenkevu oba oli awo nga kyabasuubiramu Allah mwembi babiri mubeere mujjana mu baddu. Allah baagamba nti bagenda kubeera mujjana nga mutakabiliin, bagoolekaganye. Atonda Allah byatonze oba akola byonna byakoze nga tabinoonyaamu migaso yadde. Wajja omukyala ewaabwe nga hammuyo baana, talina bwetaavu Allah mu bitonde byatonze. Abaddu tukeera ku makya, hatta n'omukulembeze w'eggwanga alina byanoonya. Tulowooza nti yaali tudde nga baleeta buleesi bikapu bya ssente. Jahil fakir talina kyayina. Chairman wa kyalo, mugagga asooka asembayo, teriyo bugagga bwe tuyina. Omuddu bw'atuukako n'atuuka ku maze. Allah yena obugagga obusooka obusembayo. Yagamba nti walillahi khazainu samawati wal ard. Yayina amawanika g'ensi eno n'eggulu. Oyaviikako sheekh. Abazadde muweredde abaana bammwe nga mulina emigaso gye munoonya mu baana. Omwana ono anandabira nga nkaddi, Allah nakkola ekinene ng'ate mu maaso ge temuli. Ntabani waba yakamala bw'ati graduation n'amutta atereeze entegeerayo, si yakulabiridde mpaka Allah wakutuusizza. Talina bwetaavu. Fala yadhunnu an-nadhan, yenna alowooza tafunanga entegeera yonna Allah subhanahu wa ta'ala muhtaajun, ayina obwetaavu bwonna eri ebitonde bye. Yagamba nze naawe mukyala wa Seeka, muka Imam, Distiqaadi, Mufti, bonna n'ebitiibwa. Yagamba nti ya ayyuha nnaasu antumul fuqaraa'u ila Allah. Abanga abantu mwenna muli bakopi, muli baavu, mwe beetaavu eri Allah. Yagamba nti ye huwa al-ghaniyu al-hamid, ye mugagga asooka asembayo. Oyinza omuvaako n'onoonya ssente wa Seeka, omusomi w'edduwa Kakongoliro, eyeebaka n'ageregeza. Allah bw'atamu mmere ayayuuya agende mu manju, ayina akaseera kaatuuyana, ekyetaago kiganya okuva mu lubuto. Naye asanga mu lujja lw'omusajja alowoozebwa nti musiraamu, nga kutuddeko abazze obbakeberamu. Seeka oluzaalo luganye agaba ki? Miskini.
agaba ki Allah mukulageko ng'ayimiridde asitamye manju kayumba entuuyo zokka abaamu switi abaamu ki omunyomoofu obufaanana bwe butyo abanga ensonga zaffe zonna tuzizeewa Allah yagaa tumwesigamire alhayyu alladhi la yamuutu omulamu atafa atakyukakyuka abooluganda bakkiriza bwatyo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatuuka kulya leero ffenna essanyu litutta buli omu awulira alhamdulillah ntamurutah era buli omu agamba eddalasa kyekyo teryatoma naye Allah subhanahu wa ta'ala mu surati An'am bwe masira bafizimu na nnyamba yagamba nti wahuwa yut'im wala yut'am yalisa Allah naye yetalya alisa Allah naye yetalina bwetaavu bwa kulya kikulaga obukendeevu bwange naawe nga bwe natandise ffenna bannange tuli beetaavu eri Allah tabaraka wa ta'ala anaabalongoosezza enkolagana ye ne Allah oyo muddu oyo ali min alfaizin anaabayonoonye enkolagana ye ne Allah dhalika huwa alkhusranu almubin kwe kusalwa okutayinaayinwa tumulaajanira Allah sebenga n'emirembe ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'omukkiriza yenna asuubira okusinkagana Allah tabaraka wa ta'ala omubaka ye yali kutudde wano ojjawo NRM omubaka ye yali tudde wano ojjawo DP omubaka yali tudde wano ojjawo go forward osanga n'omulema atayinanga lwaki yawanika obugere obubiri alage nti FDC bw'abe ebyo byonna tabisobodde ajje yeekuule wali omukulembeze w'eggwanga n'ekitaati kya yero kikoma eno wansi alina byamunoonyamu naye nga bombi teri yayinza gasa munne kiyama Allah atuwa amawulire gaayo yagamba nti abaddu bagenda kujja ku kiyama abaali bajababira abaagatiibwa mu dduniya muno nga buli omu alumiriza munne amugambe nti munnange inna kunna lakum tabaa gwe nagobereranga towaŋŋambanga nti bw'ogira tugira bwe akulumiriza nti gwe tunuya abaddu abagenda okujja mu maaso ga Allah nga tulowooza omubaka agenda tuwolereza bamuhibbiina muhibbiina kuki ku sunna abaddu bagenda kujja nga balowooza omubaka abange mujje mutume wuuno Allah asindika edderegati ya malaika ng'ejje esowolamu basokoolemu ali mu maaso bamusindike emabega otunula oti bakimaggwe batwala ali ku ddyo batwala nabbi alajja n'amugambe nti ya rabbi haulai min ummati abo bange nabbi teyamanya nti baali bamawulire abo bange Allah amugambe nti Muhammad sallallahu alaihi wasallam tomanya abo biki bye baayongera mu ddiini muno oluvannyuma lw'okuvaawooko Allah nabbi olwawulira amawulire ago kuba omuddu ayongedde mu ddiini muno kuba kulimbisa mbaka oba okakasa nti gw'omusinga okutegeera ayina Allah bye yamugamba Muhammad ono yabulamu bulungi mawulire gano buludeni basire n'atagimanya omwana ono alimba leeta akabaani suulako ne mwesunda yasini owulya mubin balinga abali kadodi mubin naye ng'obwongo bwonna buli ku muceere abange ebigambo ebyo si kukkakkanya kutereeza kulongoosa gye tulaga Aba Hurayra omusajja aktaru sahaba riwaya bamusanga akaaba amaziga ffe leero tukaaba abavubuka omusanga akaaba bukaan shadid akaaba olukaaba olunene olowooza akaabira kufa kwa mutume alina omuwala gw'abadde ayendaka mu kyayi bali ku university alidde sente zange naye wallahi wa Allah era ddala wa Allah mwembi mu jahannam kati abaddu tujja mu mbeera efaanana bwetyo n'omutume atuli wano yasigala mu mataali abaana basanga beewuuba omusajja omu yagamba bagamba bayiwa mazambi nze ngamba kuyoola kuba nabbi mu hadiisi omu yagamba nti omuddu yenna abayimbi amataali tegakatandika kati bw'onyogera ku mataali owulyanga nafusi eno ekosebwa efumu nabbi yagamba nti abaddu hadiisi emu nabbi yagamba nti mubogenda kuleba abantu akhiri zaman abavunzamu bagamba nti ku kiyama
bagenda kuleeta abaddu nga bifaananyi kya nkobe na mbizzi. Ekifo giwulidde kitiibwa kirulunkani ojja kifuna. N'abantu afaananamu bati basahaba kaafu baafuna okutema nga nti wange omubaka. Abantu abo nga alaysu yashhaduuna la ilaha illa Allah kebaakakasa Allah nti ali omu. Wa annaka rasul naawe oli mubaka wa Allah. Nabbi n'agamba nti abantu omwana wattu bala bagenda kuba bakkiriza shahada nga la ilaha illa Allah bwe batyo haja bakuhijja jaba ubira imba la ilaha illa Allah. Abafaanana bwe batyo Nabbi n'aleeta sifa endala y'okubiri balina nti nga bakkiriza Allah ne bakkiriza omubaka. Nabbi n'abongera ebitendo by'abasajja bano ebyewunyisa n'agamba nti wayusalluuna nga basaala esswaleezi wayuhijjuuna nga bakola hijja. Nabbi n'agamba nti nga basiba ne Ramadan mwaguze eddeŋŋano katoni simanya katummeka alinga agenda okulwanyisa ekisiibo ku ddaako aleete pati 2 simanya 12 wano waliwo ameevu wano aleeta akatogo wano juyisi wano amazzi ali awo ali ati agenda okutuuka ku 3 ng'alinga bakuba ekibooka agudde eri ati alambadde. Abaddu baali basiibi basahaba beebuuza nti owange omubaka ate fama baaluhum ki ekigenda batuusa ku mbeera bwetyo ku kiyama nga maziga kifaanyi kya embizzi omuntu agambugamba embizzi n'owulyanga kale ate waliwo gifaanana awo owulidde linnya abaleetanga ekifaananyi kya nkobe bw'oba oyogereza ne kakutanda n'ogamba omukyala nti olinga enkobe bwe tuba tugamba bwegamba mahali awo wennyini waawe muzaati. Kati waliwo ekiseera ekyo nga mukyala kino omuganda ekigambo waliwo okujja nga bw'agenda okufaanana ku kiyama. Maama Sumaya museeko ebirowoozo anajja afaanana nga bw'ali omulabako ng'oba ku n'olyanga wenna otebenkedde omusayi gutambula naye ng'obwedda gutambula ng'oli ku mulimu ng'olya gweyongedde okutambula olw'obulungi bwakola ki. Naye ku kiyama basahaba beewunya omusajja ono kikiddala. Nabbi n'agamba nti abantu abo ittakhadhu ma'azifa waddufuur. Waddufuufa kiki? Ayisimayo bulungi Luwarabu. Sinze mbyogedde wuuna abaga. Teyaleeta limu naye nga bajja ne ateeteero gyeggwera Nabbi n'agamba nti ne basulanga balyanga bwe bayimbanga bwe batyo kuyimba. Leero ogenda okunyuka okuva mu tawuni okkirirewo okkiya n'omutuutuuli gwa siddi zairimu kujjudde bano abakalyoki. Omukyalo okuba bamugjeewo bali fatiha tagimanyi hatta al'aana awuliranga eronsonge tagimanyi. Ebyo byonna tebibeeraliikiriza. Kuzuuka kira koonako tewaayi tata Sumaya ni tunaazimba ddi wallahi ennyumba ena nkoye emizigo yaya kuzuukizaako ekiro okusala ntotto kubalako yasaruna. Mama Khadija kiki munaye yasaruna ani amuyina abange kugobera mbaka. Kati ombaka wanaawulira amawulire g'abantu bano okwongera mu ddiini amawulire ago gagenda mumunakuwaza agambe Allah bongere eri yongerayo. Naye kibuuzo ekinene tetuube mu bbo. Baganda ffe abagenze tebakyalina chance kudda kujjulukuka mu bbo. Ffe tetuubere mu bo. Tuli embaga ze tukola. Embaga y'omusiraamu nga terina njawulo neya Peter aleeta bakamiliyoni gwe n'oleeta Haruna Kitooke oyo nno Haji. Era bw'otuwa n'eddaliro oyo Haji yakwata ne ku kaaba oyo oyinza okuŋŋa nti embaga haramu. Sofiya Kisimaani Sofiya oba biki Hajati yakwata ne ku kaaba oyinza okuŋŋa nti ogwo omukolo haramu obwongo ne bukulaga nti oyogera ku Aisha oba olowooza ku Muhammad. Wama allamnaahu shi'ra wama yanbaghi lahu. Allah yaga obunyoomofu bw'abayimbi yagamba nti omubaka wange simuyigizangako kutontoma simuyigizangako kuba muyimbi naye yagamba tiyamuwa Qur'an kyali tekimugwanira. Musoti shu'ara inagamba nti ashu'ara yagamba yajtabi'uhum al-ghaawuna abayimbi bagobera abantu. Omusajja gawi tumuyitaanise omusajja gawi oba omukyala gawi
zonto bakale mubuyabuya sinze nakuyita ayina akawompo ku mukono gwe yeyagamba nti okugoberera abayimbi oba zonto mubuyabuya nere osanga basenga balonda senga ng'emyaka bamusuubira okubeera nti ebimuvaamu mu kufumbizwa muwala we asuubira okukola ebintu eby'ekintu ekikulu ajja abonyaabonya amagumba ati aleeta muwala we nga bw'anaakutukira mu kidaala wano tunaabagamba afudde ki kyobola abawala abafana noonya omuddu yenna yakola embaga nga teri ku sunna ng'ali mu mirembe mu maka ge wallahi embaga yabaddeawo jjo bangi abamu mwasizeeyo kale kanameni balowoozawo bi mwalabyeyo naye abaddu bakedde okwera ku makya nga beera bupiira bwe bakozesezza na waragi buno obwobuki obwobuveera omusajja omupodebole abadde antwala netumya kapetosike kali opposite eno omusajja omu ng'atisse bisooda bikulati bya sooda nagamba abaana bano nga bankoze ecupa zange ne baziyiwamu omwenge naye nga mbaga ya musiraamu noonya embaga eyaliwo emabega weene eyabaddewo omuvubuka eyawasa mubamanyi omukyala gwe yawasa era mu mbeera efaanana bwetu yafumba emyezi 3 olaba embaga eyo erimu baraka ngamba baraka za shaitaani sigamba ziri za Allah kuba tebawangaala abange tulongoose tudde ku sunna mufunze tugendagenda ne hadithi ya Aisha radiyallahu anha Aisha maama waffe atunyumiza n'atugamba nti jaa rajul omusajja omu yajje wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omu ku butufu w'abashiya be basinga okutamwa ya Aisha naye ng'ono obw'omwanjo n'obwagazi bw'alina eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tebugambika sahaba omu gwe bayita Abdullah ibn Amr ibn al-As agamba nti omubaka buli we yasomesanga bw'ati nga bwe nnaasomesa naye nga nkutunuulidde bwenti sahaba ono n'agamba nti omubaka ono buli otubeera mu ddalasa ndaba antunuulidde oba omwanze gwasinga okwagala tumawulira nga kimusuza tateredde mukka lwaki antunuulira leero gwani akutunuulira ojja buzimu ddiiro oli mwana n'anoonya waayita n'osigala ku TV olowooza kitiibwa naye sahaba ono olumwe agenda ku muziki amubuuza omubaka nti wange omubaka ani gw'osinga okwagala mu bantu nabbi n'amugamba nti Aisha radiyallahu anha omushiya entegeera ye enkomeke nnyo entegeera yeewuunyisa kuba twaligaye nti neesulifu naye ate n'ekinyira ekitunula nga kitunudde wansi kimusinga okutegeera Allah yagamba nti walakin la tafqahuna tasbihahu toyinza kutegeera kisinza kitya Allah naye yawakanya Allah n'omubaka we omusajja ono nagamba nti oba mbuuzizza bubi kale kambuuzeko mubasajja nagamba nti nedda omubaka nkubuuza nti mubasajja kale oli mubakyala tumutegedde naye mubasajja ani gw'osinga okwagala gwe ansoba osuubira ki nga gwe obuuzi kusongako nti gwe nabbi n'akawaŋŋamula nagamba nti ne taata wa Aisha Abubakar radiyallahu anhu kyekimuyisa Abubakar ekigambo Bakar baga kiba mu kigambo bikira bannaluga sibe guli ekimuyisa Abubakar taata w'omuwala embeerera anta Abubakar mpulira mu Abubakar muffe bawala bo bafaanana batya Abubakar siga emanya ge amanya munagamba bufunda bwa budde ekimuyisa Abubakar taata wa amanya ago osanga omusajja omuddu musiraamu ng'amanya ge ya Abubakar naye nga muwala we ali wa Peter yafumba Easter n'asiikira wano gundi w'embizzi ye yamugulyayo kakiro k'ennyama era haja atula mu ntebe ati ne yeesuuba ne bayeeka sabbuuni alinga abadde tanaaba ne bamuleetera omunnyo sukaali naye ng'omwana ali w'amatayo
amagati obusiraamu waffe tubujjawa omusajja ono mu hadith Aisha mama wafono omulungi radiyallahu anha aganti omusajja ajjewa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namugamba ati wa innaka ahabbu ilayya min nafsi umbaka mpulira gwasinga okuba omwagalwa gyendi okusinga ne bwenjagala omwoyo gwange omulidde oyo okusinga ne bwayagala omwoyo gwe gwosinga kwagalani maani yuye kabi amaziga emmere nekulema mama abaana akubuuza munaitata abaana tolyeddeka nawe batukubye omupiira tekibatujjeeko akusanga weebise olinga alwadde oba olowoozezza ku zambi lye wakola obudde tobwina n'emirembe gikubuza batubbye akalulu musajja mweruwero yakaaba amaziga naye ng'alina ekirevu kinene bwekiti kigenze kijjamu n'envi wallahi bakutte mu kalulu naye kale insha allah yamutuula wano ekibiina kyayagala kyamuasara kiri wano kirinawo ekitundu kinene nnyo mu buwangaazi bwe kyowa nabbi yatugamba nti man kaana akhiru kalaamihi omuddu yenna anaasembeyo la ilaha illa allah janaagimaze leero tufa tukaaba bibiina allah tali wano n'omubaka we Umar ibn Khattab ajjewa nabbi radiyallahu anhu amugamba nti wange omubaka gwasi nkwagala nnyo oli mwagalwa nnyo gye yakozesa lafuzi efaanana bweti nkwagala nnyo okusinga bwenjagala ebintu byonna naye ng'oggyeko omwoyo gwange nabbi namugamba nti ya Umaru tonnasiramuka Umaru teyaddeyo kwebuuza ku mukyala olaba otya taata obadde ogamba ki then wewuli amawuli agakwata ku bwagazi bwe nga mubaka si yasooka wano n'akyusiza naga nti omubaka olimu ate nno ng'akikakasa haqqan naga nti omubaka oli mwagalwa nnyo gyendi okusinga ne bwenjagala ebintu byonna n'omwoyo gwange nga kweguli nabbi naga nti al-ana ya Umar obukkiriza bwebwo leero mukyala we yakusazaako ekirevu mukyala we yaggaana okwambala engoye ezimuginambireka naawe tugende waffe bwotyo n'ogonda n'ojjayo ttaanaapu wali wagizinga emirundi 3 osuubirayo embaga n'ogattulula kati wadde eno mubatabuliiki n'oddamu kukyalaani ne bagatta buto omubaka ani akusunzizza sunna tululye gye mufumbizza abasiraamu mummwe gye mufumbizza abaana bammwe abawala wali obuuzizako ku muvubuka atwala muwalawo ayimiridde atya ku sunna owange oyagala Fatuma ono naye ku sunna ofaanana otya n'okola baasi n'osindika abantu ne bagenda bamunoonyerezaako nga tamanyi bagenda omuzuula ng'asiiba olw'emmande n'olwokuna qiyamu layiri we buwangaazi bwe mukozi wa da'wa adhikaari ba'da swala tasaza salaamu ng'okugula okumukulya eri mu mulyango atuulako mu ddalasa anoga yasaana okuwa omwana wange naye obwongo bwaffe bonna bampadde ki aleeta ki njagala entebe y'olugalamizo njagala firiji enyogoza obulungi njagala dayiningi n'olaga obukopi nga bagenda kuzimbira maka olaga embeera embi onaatera mutuma buliri mufaliso suuka bulanketi atwale muwalawo bwafuuka busuubuzi Said ibn Musayyib omu ku basajja bakibaalu bali abasajja abasalafu abasooka yafumbiza ayina omu ku bayizi bali ometa abawadaa n'amubulako ebbanga naye obulwayitawo akabanga ajja n'omugamba nti ayina kunta ya abawadaa oba kyewa naga nti munnange maata zawuji mukyala wange yakola ki yafa naye akabanga kano konna mbadde mu kutawaana kuziika bwe bityo n'amugamba nti n'otatugamba naye banyumya amaawo emboozi eno gyeggwera n'amubuuza nti owange abawadaa olinayo ensonga yonna amakulu olinayo omukyala yenna w'okuwasa nga biri Allah yaleese tu n'amugamba nti munnange sheekh mani alladhi yuzawijuni ani ayinza okumpa muwala we nga walam amliku nga siina kyensigaza okuggyako dirihamu 3 nga zasigazza noonyeyo seeka afaanana bw'ati afumbiza bawala be mu bayizi basomesa baseeka baatabuka
mbonyabonedde nnyo n'obusiraamu buno saagala mwana wange abonyabone n'abatabuliki n'amuwa lekicala ng'esswala yo kasita yakwate ya idi n'eyejjuma obusiraamu n'abujjuza. Said agamba muvubukongo nti dirhamu 3 toyinza kuwasa mucha dirhamu 3 namugamba nti sheikh ani ayinza mumpa tyamusindika banaiba yamugamba nti ana nze ngendo mukuwa. Bagamba ahlu siyar abagazi b'ebyafaayo nti omuwala gwe baali bamuwa esooka nga hamila al-Qur'an yakwata Qur'an haditha ezo ng'okola bukonyi riwaya nasumula owayina mmeka fuso y'amazzi mulete box ya soda mulina okuleeta n'ente naye nga muwala wo teri yatamanyi bwafaanana ku kyalo gwoseera bwotyo wali badde owa mulenzi ono akuyambye n'amunnyulula ku kyalo kuno akutaasiza olubabu. Said atumya omuvubuka ono nga musajja wa sunna ayagala ombaka yamutuula wano okulyako sunna okwebaka sunna ebigambo bitono amaaso wansi adikaali baada swala qiyamul layl bagenda okwera takbiira esooka nga yaripootinze eddemabega wa imaamu nga bw'olowooza ddiri wasembayo okulaba mutabani we okuva olweyava ku ssomero lye yakoma okusaala nga yakoma okusaala nomwagenda naye mu jjuma nga baakawummula naddewo n'alya emmere ya Allah n'anywa amazzi ga Allah. Afara'aytumul maa temulaba amazzi ge munywa tashrabun a antum anzaltumuhu min almuzni Allah yagamba nti oba mugassa oba nze ngassa law nasha singa banja kadde ku bujeemu bwammwe amazzi gano nengafuula omunnyo enkuba egenda okutonyanga ya munnyo abaaluuto yabatonyesaako y'amayinja amtorona alaihim matara yabayiwa siraabu bonna nkokoto faasbahu la yura illa masakinuhum. Said ibn Musayyib omuvubuka ono amugaa nti ngenda mukuwa naye nkusaba ngenda mukuwa ku dirhamu ezi dirhamu eyokusatu eyokumunatandikira obuki obulamu leero ffeeno kenennuula muvubuka n'atuuza meeting agenda kukwasa mu 2-2 meeting ezisaalika 2:18 njagala ente 2 njagala embuzi 8 njagala naye nga gwowayo afaanana bw'atyo n'alifaatiha mu Qur'ani tamanyiwa eri. Abazadde bamaama baffe abalungi deeka obuuze bannyinaffe nti wange Khadija gya Sumaya banaaba kyanga obudde mu hayd mubabuuza omuwaaka ebyo temubibuuza gwe kasola banga akutamakkirira n'akulabanga akkirira n'olowooza asaala naye ng'ayina hayd olunaaba okuva we yagenda mu siniya 2 tanaabangako ali mu siniya 6 bwekyo omma bwefaanana. Said ibn Musayyib omufunza tugenda ku kiddako hadiisi siweekoma omusajja ono wayitawo akabanga balagaana ddi lwagenda omuwa muwala we balagaana ddi lwagenda omuwa muwala we aba ali awo omuvubuka eitha lwali wakuno oba lwa mmande aba ali mu kayumba kaasiriikiridde ati yagamba nti nga nteekateeka futa ali wange naye nga kyennina mu nju yange ninamu jasi kigaatigaati nekiya n'essupu w'entende baddiranga entende abanaku ne bazinnyika mu mazzi ne bazinnyulamu ng'amazzi gano agabaddemu entende y'essupu gwe baalinga balya naye nga mu ilmu. Allahu akbar ku sunna Allahu akbar nsozi zero mu nju yo mulimu sunna mmeka ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe twagala riwaya emu sheikh sekaali wano kano kammwe sekaali wano bafizu mummu abali wano riwaya emu baaletanga batuwa obujulizi Anas agamba radiyallahu anhu agamba nti ombaka buli yeringa agenda okwebaka ng'asoma ng'atudde ku buliri bwe n'asoma essuula ze bayita zimusabbihaat sabbaha lillahi yusabbihu lillahi sabbih isma rabbika al-a'la zonna ezisanika sabbaha yusabbihu sabbaha ng'asoma atudde ati bafizu mubale omuwendo mu kutubuulire gw'osoma mmeka ng'ogenda kwebaka obwongo buno bwakulowooza nti omazeeko Qur'ani n'olowooza nti gw'osinga ogitegeera wakwata mpapula kamasalu lhimaari
yahmilu al-asfara osanga hafizu ng'avuma ovamu ebigambo bya Allah ate n'owemula. Oyinza okusanga hafizu hamila al-Qur'ani ng'olina omuwala gw'oyendako hafizu. Bameka balina abaana ba haramu. Bali abakyala hammu yaabwe mu kutwala abaana mu Qur'ani yanoonya linnya lino kukyuka maama hafizu obwongo n'olowooza nawe wakwata. Era tofaayo na kusoma Qur'ani. Maama hafizu tula, maama hafizu tolidde, maama hafizu kiki katafuna chepeze wa Allah oyinza obutabaayo na mugabo. Said ibn Musayyib omuvubuka ono amutwalira muwala wa kawungeezi ne batuuka ekawungeezi bakonkona. Omuvubuka ono ali munda abuuza akonkona ati oyagala gyani oyo? Namugamba nti munnange nze Said. Namugamba Said man. Namugamba Said ibn Musayyib. Namugamba Sheikh gwe n'ossuka n'ojjeeno lwaki tompise nze? Wulira ebitiibwa bye baali bawa abalimu ng'okutambuza obutambuzi omuwalimu. Jalo osanga n'atamanyi yasaruna ng'avuma omuwalimu. Atamanyi yasaruna, tomanyina wajibat ezawuzo, tomanyi sunan ezawuzo, arkan tozimanyi, n'oyanukula n'ovuma omuwalimu gwe nga bw'ofaanana mukyala wa Siba ageya abawalimu nga muli babiri ewuwe. Tojjukira ojjukidde avuma teeka gundi omulevu temwali babiri mutudde ku bulyawo munyumyanyumyamu ebadde mu lunaku n'ajerega omuwalimu n'oseka avuma nabbi ragiba an sunnati yenna ava ku sunna y'omubaka nabbi yamugoba siwamu oyo siwamu umma agenda anoonye banne abeere eri. Bw'atyo seeko ono akwata omuvubuka ono amuwa omuvubuka eyajjula sunna n'obuwangaazi bwe n'amukwata n'amuwa muwala we. Omuvubuka agenda otunula mu mulyango seeka n'amugamba nti wange abawadaa ono muwala wange bano abasajja abalala bendeese basatu bajulire nikatewedde ezaffe ziriko kaasuze katya naye nga baliawo ono omugole gwe batwala enkya abaana baliawo bamuwuuba ono bwamusoko mumpeemu eno omanyi no bamutwala bakusawuli soko asojamu naawe n'amuzza eno n'amuzza bina agenda okwebaka okujja kaasuze kata mujja mulebera n'amafuta simanya n'obwendo simanya n'obuwujjo ng'omuwala kyaliko ali mu ggandalo lyakumwendako kiro. Naye nga maama ali wali alaba munnange akusaba mutanti munnaye oli azina n'oli tomulaba bwe bamuwanyisa bwamuwamu bano abakimi b'amazzi ne bamuwamu ow'omusenyu n'owabooda aba oli awo ng'akusaba munnaye naye nga maama ali wali ne taata bakanudde amaaso bali mu kaasuze katya. Mwana olutuukayo obumo ne bugaana ng'olowooza bamuloga guwa muloga wamujja ku sunna wamuloga namujja ku sunna nabutamusomesa busiraamu. Abawada abamuwa omuwala ekkula naye bamala omuwa omuwala taata wamugamba nti abawada omwana ono nkakasa amahale gonna goonamuwa agenda gasiima bamuwa. Seeka amugamba nti munnange nze ŋŋenze akwata ekkubo agenda. Abawada atunulira yebuuza ntandikirewa muwala wa Sheikh yaktubaha al-umara wal-wuzara bamwogereza ba prime minister abaana b'abakabaka abagagga bonna abalina ssente nga tebalina ddiini n'abagoba tebalina ddiini obulamu bwabwe temuli mu sunna na Qur'an. Muwala waaliwa omusajja yamuwasa akola mu UN n'olowooza nti ali mujjana mwakola. Abawada n'agamba omuwala kanzije n'afuluma n'agenda nga bannange ab'emirano musoke mujje kinguddeko naye kitegedde seeka mpadde muwala we nga abawalimu bwemulowooza ku baana bammwe abawala be bafaanana. Osanga abaana abawalimu b'abaana gye basomera abaana b'abawalimu gye basomera abaana b'abawalimu gye basomera yafuna buna mu pifo simaya P7 n'amutwala ebudde wali standard ng'emu ku menu gye balina oba mu ndyazaabwe ze balina ebuddo embizzi kweri buli wakutaano. Omwana w'omuwalimu gy'akola nze saagala omwana wange abonaabonere busiraamu tubonyeebonye mu salafiya muno batusibye batukubye emiggo batugize mwana wange beereyo obeera akawuntanti
abeereeyo ng'omwalimu entegeera eyo gy'ayina abawadde amala okuyita abalirwana bano nga mmaliriza bonna bajja omumusanyukirako mpaka wa maama we navuga nti maama Allah kyankoledde Sheikh Said ampadde muwala we bonna omwana ono baali bamumanyi ku kyalo nga naawe bw'olowooza omuzadde ali bwano omwana we bamumanyidde ku ki nga gwe wamugwiye sikaati eziri waggulu w'ebisambi mukunamira ekyalo talina amuvuganya okuggyako atannazaalibwa oba buno Buganda bwe butannabakula bulungi kutuuka mu myaka gye naye nga nabwo ojja obuteekateeka ne legingi n'obuteekateeka ne swimming costume n'obuteekateeka n'obukete nga bye bitendo bye batenda nebyo muwalawo agenda okufumbirwa nga abazze ku mbaga omutwala tebazze kulya mmere eno newankubadde kimu ku sunna ezabaleese mu sunna zaabwe naye ng'ekimu ku byabaleese kujja kunakuwalirako mulenzi ono eyeevuddemu n'atwala omuwala ono mwana oyo bambi nga alabye yennaku ebeera mu mbaga golooza bonna bazze kukusanyukirako nga mulimu abakusaasira bambi kibi ye mwana wabandi omuto naye bwatyo Allah الزاني لا ينكح إلا bwebityo alkhabithatu lilkhabithini abagatta Allah nga teryakosa munne omuvubuka ono wayitawo ebbanga agenda amanyiira omugole ffe leero tugenda okuwasanga omukazi wamumanyiira dda nga wamumanyiira dda era kutuukiriza nti bawola manzaani ebasange nga tebannaba boowa naye nga abaana bokka boomwinamu fuso nga teriyo kipya gamba nti seeka yazze n'abagamba nti okkiriza amahale kati mukazi wange naye ng'obadde naye emyaka 4 k'osibidde Ramadan obadde naye emyaka 6 toyinayo kadde k'ozukka naye n'omugamba nti munnange mama gyali yazuuka twasobye Allah tumwegayire Allah tusonyiwe bw'obasayira bano aqiika omuwalimu nga bwaggambye obwongo ne bukulaga nti newa Allah tawuba ewedde Allah yagamba ayogera ku baddu bali abasooka abalongoofu yagamba nti qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah emabega wa aya eyo omuvunuzi omu yatugaa nti basahaba babeeranga mumaziga nga bajjukira amazambi gaabwe fere tufaanana tutya omuvubuka ono gwe bawa omuwala amanyiira omugole ono omuwandiisi atugamba nti wayitawo akabanga ayagala okukwata ekkubo adde ewa sheekh asome yali bize wano alina omuwala bikira akaddeko okusoma kana akyatawaanaawo sunna nnaku 7 nabyawo wasa omukyala nga bikira ennaku mmeka naye wabeera oli abanywi banaatubuulira omuwendo olidde naye omuvubuka ono bw'akwata ekkubo gende waseeko okusoma aba akutta obutabo bwe emizakira gyagenda munayika ngendeko ndudde taata n'agamba nti ate okuwasa kwanzija kukusoma omwana namugamba nti owange ila aina olagawa taga nti munengenda wa taata kusoma namugamba nti ijiris tuula wansi erimu yenna taata gy'asomesa mu muzikiti endi wano omwana yamugamba nti kullu ilmu Said yonna ilmu ya Said gy'ayina wano yonna indi endi wano fiqhi ki hadithi oyagala riwaya yani eriwa guli oyagala byonna tuula wano tusome najjayo emizakira n'amuyisaamu leero osanga maama akuba akasimu muwala we gye yafumbirwa nti owaayi kikyo muko nga tayogera ku byakuzimba teri yabuuza ku yasaruna noonyayo maama akubira muwala we simu namugaa nti munnange baakujja wano nga Qur'ani egaanye ne mutamani mutuuseewa naye olukwaba oti essimu muwala we n'alaanika okulogojjala munnange tetukyali guli munnaye kati agaze aguli era naye kino tekiriwo teriyo na TV teriyo na teri abuuza ku swala omuzadde akubira muwala we n'amubuuza nti owange naye musaala muyinamukko ku bizibu naye muzukukeeko ekiro muzadde kyafaanana bwatyo aliwa mu umma eno ng'olinayo akadde k'ogamba muwala we nti munaye muzukukeeko ekiro Abdallah munnange muzukke Allah jabba malira wabula buli wogiramu bwoti nga basenga bamujjukiza nti nagamba ebintu bito bikolanga
negabula wanga yekyanga bwati ngagira bwati gobogera muhizi nogira bwati amazzi mumbaije ebyo muwuliranga engero abasiraamu muddeeyo munoonye basenga bemuteeka ku mikolo gyammwe noonya senga alina eddiini ebizu bya muwala byalina mu bufumbo senga ate maama teweefuula atamanyi obimanyi omanyi ffe tutula nnyo mu ddarasa siyinza kukola bintu bwe bityo yake alla ajja kunyiigira naye tulinayo seekoono simanya senga naani biki senga wamaggwa oboogire enzinzi munaye eri musalafu nisiyinza kukola bintu ebyo nga senga asunda eno otunula n'ekikaaya kyo kijjeemu Allah yatugamba nti wala taawanu ala al-ithmi wal-udwan habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal-fusuq wal-isyan Allah abeetamya obukaafu yabawa ekyengera ky'eddiini abange tunya basenga abalera abaana abawala nga bafumbirwa omuvubuka ono atuula bano abaalinga mu ddarasa bamugamba nti owange abawada tokyagira mu ddarasa omukyala yakuwa n'ababuuza nti musomyewa ne bakona ku baabu n'asumulula nga bakona hadithi bweti n'agimalayo weewalala na tafsiri ng'omwana wano yaleese essomero lyewasizza essomero lyewasizza wano mama w'abaana ne taata w'abaana omubeera ewaka munyumya ku ki mwinayo akadde kemunyumyamuko ku hadithi ne munyumya ku mbaka hadithi eno mpanvu omusajja ono yayogera ebintu 8 naye tukonyeeko eki yagamba omubaka nti gwasinga okuba omwagalwa mu bantu bonna ndi wano watuula wano tewaliwo mulala era omukyala wo sunna akusuuzizza mmeka ekyalo kikusuuzizza sunna mmeka otabbulikitabbuliki olwo ogamba oli omusajja ow'obukanzu bagenda okukulaba nga zisse ate kyewuunyisa shaitaani mbi bw'ossa ekkanzu era ne beewuunya omusajja ekkanzu sebo kati agirinnyamu baagala ki bwetyo shaitaani layuhuuna Allah yagamba nti bwetyo bakwano bayo ebigambo istahwadha alaihim shaitan faansahum dhikra Allah yabeeraliza bw'osalako bw'oteekiramu nga kibadde kinene naye omulevu obuli mu muka mulungi saifula giragira kati nti bwetyo kyodira nga olukikwatako ng'alabika bubi so byekireba abadde naki nga shaitaani inni bari'un mink inni akhafu Allah ate ng'alimba tatya Allah abanga b'oluganda bakkiriza shaitaani tetuwangula tuddeyo mbaka mu baana batuule wano anaatuulawo atya nga abaana bo bamanyi abakulu b'ekika gwe bateekateeka okuzza mu bigere bya taata wasikire empewo z'ekika Muhammad taliiwo wano mu mitima gy'abaana bo mulimu ki akaanako kalabulabiwe kati katyuni ne kakaaba amaziga si bambi bakubya omuzannyi we naye tofaayo tuteekako geemu endala kyusaamu oteekemu siddi endala bwe bityo umma bwete bwefaanana sunna tewali abaana mu mitima mulimu birala omubaka kyova olaba omuddu ayanguyirwa okuvuma omubaka kubanga tamumanyi Allah yagamba nti fala wa rabbik Allah yalayira naga tebasobola tekisoboka la yu'minun tebayinza kubeera bakkiriza hatta yuhakkimunaka fima shajara bainahum okutuusa nga bakulamuzza mu nsonga zaabwe Muhammad fetulamuzaani ku mbaga tulamuzaani mu kwambala tulamuzaani osanga abazadde batudde sunna eno ey'okuteesa bateesa wakati waabwe omwana ono tumutwalewa sanaga ekikula eyo ku gundi eyo kusimanya ku Abdurraufu eyo teri nnyo standard naawe mwami ekyo kimanyi omukyala nakakasanga bwoti nawe neonyonya omutwe kimanyi kasaba nga wali eddiini teriyo standard naga naye nze ndaba tumutwale eri gundi ku St. Apollo bana yasomanga Kurani mu luwummula nika kugira nnyo baana ate bwatuuka mu luwummula n'aleeta omukusomesa mu coaching nga mu emitwalo kale tugatteko n'owayasaruna naye 2 tezimala wafuna ne mutuwe ebbiri ezo batumukoze bubi ate abeera wali jasiba ova ebbombo n'olinnyawo 3,000 bomu 2,000 zimumala entegeera enkomeko efaanana bwetyo ebya Allah bwe bityo bwe bifaanana abange mu mitima gyaffe wali wani singa ye yali wano n'ennyambala bwe yalifaananye
olina obubonere obwali bulaga nti oyagala mukyalawo era watuukiriza obubonere obwo ne bweyoleka ng'omutuusizza wuwo abange kyekiraga nti oyagala omubaka gwani ali wano abasuubuzi sunna z'omubaka ziriwa Abubakari atambula n'omubaka bagenda ku hijira basenka bagenda batugamba bannabyafaayo nti nga Abubakari adduka n'asooka omubaka mu maaso n'atunula eri nadda ku ddyo n'atunula eri nadda eno mashariki nadda emabega nabbi namugamba nti owange Abubakari kiki ekyo kyokola namugamba nti munnange mpulira ntya ekintu kiyinza okujja ne kikkosa nga simanyi kyobola nziruka n'entunula eri gy'onaatera okutuuka otuukeyo nga teri buzibu n'enzira eno bakiyinza okuva eno n'enzira eno n'enzira eri naye mukazi waavuma sunna ne musekaaba nani mama Sumaya naawe naye ng'ali kubaseeka baavuma ali kulambwa mbaka bwe yamugamba nti huswatun hasana ekyokulabeka ekisinga okuba ekirungi abange wano omusajja ono ebigambo ebirala byayogera biidhnillahi tabaraka wa taala tujja beeyongeza mu ddarasa yaffe n'akola ki nenaddako biidhnillah insha allah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullah